Ssebo lwakuva Bulaaya naye okuggyako nga kakapalaga kali okakwanga siringi namba nga baasi tennajja etikiti ogifuuye mu ng'ombe. Mukulikireyo ddala mu kitundu kyaffe ekya31 mu katabo kaffe kano aka Paul kiri mu ttu. Kino nno kye kitundu ekya32. Kakigenda mu maaso bwe kiti. Pawulo yayongera obutabitegeera. Okusooka olugendo gye yali alaga lwali lwa siringi emu, ate endala kapalaga gye yali yeetaaga yali yaki. Ate ebyo nga bikyali awo, Pawulo ne kapalaga baali bamanyiganye bulungi. Kapalaga yali teyigangako yaddeeya olwo bakondakita yali abubbyewa. Awo Pawulo we yawunzikira endowooza ye nti oba byanguzi bibasaze, nze nasoma era ebyenguzi nsobola okubiwona era n'okubiwonya ensi yange. Kyokka bba abangu yabalaba nga beeyunira kapalaga, ye n'aguguba. Kye yakola baasi bwe yajja ne yeesooka ekifo eky'omu maaso, era yali agenda okuyingira. Kapalaga yali yayingidde dda, kwe kumuboggolera nti watto muva Bulaaya, zino si ze Bulaaya. Wamma Kizito yingira. Naawe Ssennyikiti, ate Ssennyikiti azzeewa? Otyo naawe Luberenga, mwattu muva Bulaaya. Nakugambye dda sooka owe banno omukisa. Ezo ze mpisa. Luberenga oyingidde. Kyagulanyi, otyo naawe mwogera Luganda. Wano omukyala Kaleekenzi kwe kuvaayo yali alowooza nti ye mwogera Luganda yekka. Naye Kapalaga yamulabanga ndabi n'amubwatukira nti ate gwe muka Kaleekenzi ojja oleekeza biki? Ddala gy'ovudde. Nange olwamala ebyo nga Kapalaga akoona ku kide, baasi nga yejjawo. Pawulo ne banne yabalekera kire kya nfoofo. Mwebale okuwuliza ekitundu kyaffe kino ekya32. Tusisinkane ate mu kitundu ekya33.